Yes, alaba social media tuli wano ku ddwaliro lya St. Francis Ensambya okulaba omubaka Muhammad Sseginya, naye byatuuseewo tebakyakkiriza muntu yenna kuyingizaayo kamera munda olw'okuba nti waliwo ate abakozesa ebifaananyi ebyo okwenoonyeza ebyabwe. So embeera bwetyo bweri, naye nga twagala obbategeeza nti tugenda batuusaako buli kimu. Oyo mubaka Shamim Malende ava kulaba kuona leo embeera gy'alimu era atubuulidde embeera gy'ayitamu na biki ebyetaagisa okuba nga bikolebwa. Omubaka Sseginya Muhammad ali mu mbeera nga tesanyusa era nga akyetaagira ddala obujjanjabi bw'ebyaddala. Abasawo bakoze buli kye basobola nga mu busobozi bwabwe wano mu malwaliro g'e Uganda wano Ensambya, era balaga okufaayo era naye abasinga era naffe tubasinga, naye ate awulira nga okusinziira ku bwawulira mu bulamu bwe yeetaaga obukugu okusingako, naddala obw'abasawo abo balinamu okukkiriza babadde bajje bagoberera obulwadde bwe kati bali mitala w'amayanja. So embeera bwetyo bweyimiridde, tulina kusabirigana kuba kati bw'ogatta ekyawinta ekyogerwako n'ogatta n'obulamu bwe olaba nga omubaka yeetaaga kusalira. N'olwekyo buli munnayuganda amuteeke mu ssaala, bannakawempe North muteeke mu ssaala, bannakampala bonna tubeere nga tweteeka mu ssaala. Passport teekateeka ki empya eriwo ku passport eyo? Enteekateeka eriwo yakulaba nga omubaka aggyibwa wano kubanga passport emaze okubeera ng'efuluma. Ekituufu kiri nti nange naliko omulwadde mmanyi basobola okuba nga bakuba empiso buli luvannyuma lwa ddakiika 3 naye ng'owulira wate obulamu bugenderera wano. So ensonga eyo naye tetuteera yakusaaga, n'olwekyo empapula ze ez'okumutambuza okumujja wano okumutwala mu basawo be ababadde nga bamujjanjaba ebbanga lyonna bali emitala w'amayanja okugenda mu maaso okuba nga nsonga enkulu tulina okuteeka omulaka okuteeka ebikozesebwa mu malwaliro gaffe n'okulaba nga abakungu baffe tebakutugenda kukolera mu nsi ndala. Kubanga ekimu ku nsonga lwaki abakungu abasinga olulwala essuubi lyabwe liba libali kugenda mu malwaliro g'ebweru, ate osanga nga bannayuganda eba experts abakolera mu malwaliro ago. So nga gavumenti ya Uganda tulina okwongera amaanyi okulaba nga amalwaliro gaffe aga Uganda gabeera equipped n'omuntu wa bulijjo asookerwako nga bazze mu ddwaliro oba lya private oba lya gavumenti ng'asobola okuba ng'asanga ebikola ki ebikozesebwa. Tugambayo ki abantu b'e Kawempe ate n'eggwanga lyonna? Twagala nnyo okumutwala ebweru agende bamujjanjabe, naye olwandiiro ya winta ate eriyo obunyogovu bungi atajja kukosebwa nnyo ate nga kubasinze mugendeddeko kubanga wano mubeera kuki nasobola okumulabirira buli kimu. Nsaba bamuyambe, gavumenti emuyambe era ng'esobola okumuyamba asobole okujjanjabibwa obungi kuba nayo n'eddwaliro litulina nalyo siribi bafaayo badokitazi bafaayo kulaba nga bamujjanjaba bazzeewo obulamu bwe, naye emitala w'amayanja obudde buno gy'ayagala okugenda obunyogovu bungi ate era ajja kutuuka ayisibwa obubi kubanga sisobola nzidde engeri gy'enjogera. Thank you.